Kyayayidde. Maze okufumba. Naye waliwo embeera emu ensobedde. Okimanyi nti ono omugenyi yazze. Mbadde mmanyi nawonye Letisha. Ani Nalongo? Nalongo naye mbadde mmanyi nawonye Letisha. Naye ono eyazze asinga ne Letisha amukubisamu emirundi gy'esaana kugamba. Akoze ki? Okimanyi ayisizza amateeka mu maka gange. Amateeka? Amateeka. Mateeka ki? Abantu abeera wano bakola mulimu ki? Olujja olulabika nga olubasengukamu. Sokola ebikola bino byonna bijjudde wa. But I guess I need to do something about it. Wonna wetaagawo ebimuli like musana guno omuddo gwonna guveewo. Bayirawo bino bibisi bibi. They're just not shaped naye tebirabika bubi so kati nja byongerako wano wonna wabone nga namayinja nga ajjewuko. N'omuddo gwonna ng'ojjewo but maybe I need to do it myself. Nyaba. Yebaliko? Kale nawe nkiwale. Amateeka bagangambye. Ekirungi nnyo, kirungi ekituufu wagawulidde. Kyankoze bulungi. Bagangambye. Era gajja kukolera ddala bulungi nnyo. Naye ate kyankoze bulungi. Mpuliriza. Gamateeka si mabi. Naye olowooza toyise we wandikomye. Ate nti amaka gano galina nannyinigo. Of course nkimanyi amaka gammoganye ga Ssaalongo. Ovuga kinange kinfuula nannyini maka gano nga bw'olaba Ssaalongo. Okitegeera? Amaka gano nze nannyinigo. Era mukyala wange ye mukyala waamu. Mogani nabayita kujja kunkyalira. So si nti nannyini maka gano. Kati kankubuuze. Olw'okuba mulaba Mogani tategeera mwagala kubba bintu bye, kwegamba mwekubanye mubbe ebintu bye. Mulaba tategeera. Nenze Nalongo kankuuleko ntegeera. Temugenda kubba bintu nga wendi. Bw'oba tomatidde genda obuuze Mogani akubuulira ekituufu. Toddamu kuwa tteeka nalimu mu maka gano kuba ojja kumalako abantu bange emirembe. Ebintu byano bisesa. Ssebo n'ono avudde kati ajja ŋŋambe nti amaka naye gage. Tekisoboka. Anyway, nja bitegeera kasooke ngende njogereko ne Mogani. Egolaba. Obuleke naawe obutubujjaayo. Kiki tolinamu ku bunusu. Bunusu? Bagembera n'obunusu. Oba ku kiti twejjire oba sibera na bunusu mbeera na dola zokka. Era olaba ze zino ze nakozesa n'okugula eno emmotoka. Nayo nagiguza dola zinga nnyingi. Lasita ebyo si bisitole. Sitole? Alaali eno kyoga yeno. Yange ugoloze noyo kaje nina. Ebisumuluzo byayo biriwa. Ebisumuluzo? Oba biriwa simanyi oba gwabirina. Bamwe ebyo lasita buno sitole. Buno sitole. Olaba nze kati. Nze nina buno nga 9. Muzeeyi wange yasooka nampa obuna obwasooka. Nange nenekolera obusigadde. Okakasa? Yamaani. Obujjawo. Bamwe ebyo naawe. Kati nze olaba nze muzeeyi wange Kasirye Gwanga. Bino stole katate bino nga biwedde byonna. Ngenda nakuwa tanka. Tanka? Ng'ovimira mu tanka. Ey'amazzi? Ey'amazzi. Nyoko. Tanka yennyini eri tanka ez'amagye. Nga mwentambulira? Ng'oyita wali mujja mwali Kampala Road buli omu ng'akukubirawo wayi. Bino ebibeera ebinene bwe biti. Oli mugezi. Ejo bwetyo. Nga mujjamu. Kati nkubulira ogenda kubeera ngenda kuwa n'ab'amagye nga bakukuuma wano abajasi ku kido. Nkuwa eno 4 n'eno 6.
kakati okugamba kumpa abasirikale gwenga tobayina ante nze sibaagala kubanga era nze muzeeyi yali abampadde biki bambeeremu ku kido naye nagenda okitunulamu omwana engeri gye ndi mulasita biba birina engeri gye bikola ki gye bikula bisa okyegera bulungi bana kati mmanyi n'okukola ki okubeera nga nebeeramu ku gaadi akyalina byanyumiza lasita mwana kano kamusege kale kazoleya naye kakakakoyo senya ngenda kakuba laiti nkayiwa ebinnyo toyiwa binno byamunomuno kiki naawe kati okukoze ki sijja gifulumayo lasita yangambye sigenda fuluma kati wano sigenda vaawo muleka agenda tuwa tanka ate gwe neegendereza nze nagamba neegendereze ogenda kukola ki wano omulasita amaka ge yansembeza mu maka ge gwongobaganya okuva lwewajja wamalasita Morgan njagala ombuulire nze nkoyo okuswazibwa mu maka gano lwaki banswazaswaza okutuuka ku ekyo ate ani akuswaziza tukuswaziza tuti oli Martin atya angamba atya nti amaka gage akugambye atya amaka gage gano akigambye ddi aŋŋambye amaka gage era ndekerawo zino besi za mulasita nga gagewuwa naawe oyo Martin aleka mulalo kati agamba atya nti wano wuwe ate nga wange kati nze njagala ombuulire amazima kiri bwe kiti kati nga luli era bwe yagamba nti gwe mukazi wange abeera wuwe kakati kitegeeza nange gana amaka gage naye nga ate nange gange lwaki tewaŋŋambirawo Morgan nti namakasi gago wange kati bulijjo besi sizizo wange wane waka wange gana amaka gonna gange lwaki tewaŋŋambirawo nti amakasi gago nesiswazibwaswazibwagange ate nze mwenyini ezakugamba nti wange oli akyakuba sitole naawe engazizeewa naawe tobalaba bakugobye nze mpulira nga mbutuufu bintamye ate gwelekera okweyingiza mu mboozi z'otabeeramu buli kaseera genda kugamba nti obakye mbadde ndi eri neepanka nze nkola amateeka gange nteekawo buli kimu kyonna kyonna nga bwe nkyagala oli najja naŋŋamba nti amaka gagendekerawo tofaayo gwe genda mu maaso kola amateeka ago ndaba akukwatako nabula nkubuulire nze kyendabye kyaka tugende ewaka tutandika byakugenda waka nze byewaka sigenda kudda mu fuluma tetugenda lasita tugenda wamu eno kalantiini nakugamba era nembagamba sigenda kudda mu fuluma kakati labayo at least bino byonna byonna biba biwedde tugende ewaka zono sigenda kubeerawo nga bampisaamu amaaso kale tujja kgenda nesikati anti naye nga tugenda waka kubanza wano sigenda kusobolawo naye kakati gwe kyoba okola genda omuntu yenna addamu okuyiikiriza akucojjosa akukyankalanya ng'ompita anti tandikira ku ono mulabulesezaawa va ku munno kensonyiwako kamusigi kalina ate gwe ngenda mpola ngenda kuba nyina obusungu wagenze nkubulira ngenda mpola wama jangu nyumize ttaano lasita nkubuulire ako kamusege kukalabika kakoyo senya ngenda kayiwa ebinnyo mufuna gy'omuteeka oba si ki kunze naye wajja kubaawo omwafaze ani afa gonzitanga nga gonzita kigo yanteta ku duniya saagala omumanyiire oyagaza ofuna akusungu wange wamma mama lasita newe biba biwedde tetuvaawo wano tetuvaawo tusibirewo ddala olukala kati ate sigende kulaba taatawo abamulaba kakati negundi ogenda kumpa abamagye bonna ogenda bampa kere ebyo biggwanga naawe byolayisi ogenda kujimpa n'amagye byonna byongera kutegeera nkitegeera kakati nange jangu nsooke nkuvugemu omumanyi ovuga ago amagulu go agatambulira mu livansi sebo ate magulu ge gavuga mbadde nteesa kuba olwaleero ebyo bindekere mbyekwatiremu nga omanyi embeera ya Salongo mbadde njagala olwaleero mbyekwatiremu kola byoti naawe owumulemukkowe kale nalo naye bansooke mayinza okukwata towari tofaanyi ngenda owumulemuko
Pastor Julia. Tojaba. Aya. Kati Bali na wakati nzindi. Hey, yes. Nalo. Emmere ani yafumbye emmere eno olwaleero? Kibujo kyembaga manti mwetaaga kyenge wakawala. Nze yafumbye kyobola byewoma bweti. Gwe wafumbye? Ya, kyobola byewomye nnyo olwaleero. Ofumbye nnyo nnyabo? Onkaaye se. Ojja womye olwaleero. Lasta tola boli mulema. Ngena kone motoka yango njibule. Ugenda jibula. Kakati eno wekulemeredde okuvuga etali yaddala. Kati yaddala ogivuga otya? Nsonga mugwa. Ndika tonsindika. Kadabe. Inda kugenda. Kasina uzanya. Donesi kama kabodi lasta yangu eni.
akati gana amawulire ga ssanyu leero ziri ennaku 13 eza kalantiini eza lockdown enkya ziwera 14 kitegeeza enkya lookaapa era akati mukimanyi emmotoka yammwe eddugala kati mujooze n'okujooza omala tulagira oteeketeeke abantu bo teekateeka Naalongo oteeketeeke rasitawo olunaku lw'enkya kozi bali tonjagala omponye ondi wano kabode enkya lwe mugenda ati enkya yerookaapa bino ebya kalantiini byonna biggwa lunaku lwankya era nange olunaku lw'enkya lwenzira ku mirimu naye olaba nti nsaba Katonda babyongerewo mpaka oba 2 ere wano etuvaawo tebasobola byongerayo ng'omanyi obunkenke abantu bwe babaddeko manyi embeera abantu gye bayiseemugo mu zino ennaku 14 tasobola byongerayo era kati nange mukyala wange ali mugolola suuti yange enkya nzirayo ku mirimu kati enkya andi sobola kubaleka wano fe tusobola osigalawo ne tukuumawo ate mukuumawo mukyala wange ajja kuba naye alina ebyo ebyakola nange ngenda ku mirimu ye mmwe temuukole tulina mirimu mujja kgenda mukolera mudeeyo ku mirimu gyammwe era enkya wemba nfuluma nammwe mukwate ebintu byammwe mufulume twawukane nga mugendewa mmwe nga nange ngenda ku mirimu gyange ndoza ebintu mubisuzira mu mmotoka asibakola ne lockdown eggwa nkya kakati enkya buli muntu alina okudda ku mirimu gye mweteeketeeke buli muntu yeteeketeeke muteeketeeke ebintu byammwe ndoza byalisuze na mu mmotoka enkya ne mukeera nga mugenda nga nange ngenda mukitegedde tuteeketeeke ebintu byammwe tetuvaawo wano tetuvaawo bakola kyo bakola ki tetuvaawo kugamba byamakulu nawe olimu bya kisiru kati tugenda kugendawa ate siina wange tugende ewuwe nanti naawe ate era wagamba okutwala ewa ddajjo oli ayina emmotoka ebingi n'amagye